gufuuse muze mu Uganda abantu okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi mu bannayuganda nga bisobola okuvaako ekitta bantu. Bato baffe era baganda baffe ab'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform balina eddembe lyabwe okuwagira ekibiina kyabwe, ng'aba DP balina eddembe lyabwe, ng'aba FDC balina eddembe lyabwe, ng'aba NRM balina eddembe lyabwe, nga naffe ab'Mk Movement bwe tulina eddembe okuwagira Jeno Muhoozi Kainerugaba. Naye ate ekyo tekikuwa liberty kukozesa bigambo ebiyinza okuvaako ekitta bantu. Abantu abali close ku President wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi bamaze ebbanga ku social media nga basiga obukyayi eri mu bannayuganda, obukyayi obuyinza okuvaako abantu okutemagana amajambiya. Ne tulipootinga ku poliisi, kati ne kiva ku ekyo ababaka ba NUP, waliwo omubaka ayitibwa Lutamaguzi, yendooza bw'atayogera ku bigambo biyinza kuvaako okutemagana amajambiya mu Uganda taba na mirembe. Ekyo akikoledde ebbanga, unfortunately poliisi yeetunula butunuzi. Omwaka guno mu February omubaka era wa NUP Geoffrey Lutaaya yasinziira ku mukolo gumu e Kakuuta eyo n'akola ekintu kye kimu. Ne tuwaaba ku poliisi mu March, ne tutegeezebwa nti ekitongole kya gavumenti ekiwaabi DPP kyasazeewo nti ebigambo bye yakozesa alina otwalibwa mu kkooti avunaanibwe. Paka kaakati tatwalibwanga mu kkooti. Twabadde tuli awo, muto wange mukoddomi wange Dr. Hildaman Kiyaga omubaka w'e Mawokota yena ayimba oluyimba ng'alukodinze naye nga message erimu ya busagwa nnyo, ng'abantu abamu atuyita nkukunyi. Naye nga mujjukire ekitta bantu e Rwanda, entarahamwe ezaali zikuulirwa abamu abazikulembera Abahutu abamu extremists, Abatuusi babayitanga cockroaches, nti akaseera katuuse, nti akaseera bwe kanaatuuka e Rwanda cockroaches bye biyenje mulina obisaanyaawo. Era kyatuuka e Rwanda, abantu abawera akakadde mainly Abatuusi n'Abahutu abali moderate ne battibwa e Rwanda. So ffe ng'abakulembeze mu Uganda situsobola kuddawo ne tutunula ng'ebigambo ebyo bikozesebwa. Press conference eno tubadde tusobola gikolera e Kampala, tugireese Luweero kubanga ebigambo ebyo gye byakola ki, gye byayogerebwa. Muganda wange Kyagulanyi yateekawo embeera ti buli muntu ali mu Buganda nga si Muganda ng'ayinamu ettaka oba ekibanja oba ploti talimenti kubeera mu buki Buganda. Kino nkibagamba nga nkinako obukakafu ti 99% ku bantu abalina amataka mu Buganda baba baagagula mu ki utuufu. Gamba wekiza Kyagulanyi taata we yalina square miles 2 e Gomba, muzeeyi n'afa Mukama amummuze mirembe. Bonga family 2 square miles ne bazitunda, 2 square miles ne baziguza abantu, kati bali mu kulundiramu nte. Kati ekifaananyi kyagezaako okulaga nti buli muntu alina kye yeekoledde nga tazaalibwa wano. Akaseera kalina okutuuka ebintu ebyo bikole ki, bimugibweko. Ekyo tukisazaamu and it will never happen. Ekyo kankibagambe. Kubanga tumenyeka nga mmwe bwe mumenyeka. Ekirala, omulya mmamba abeera omu. Mu gavumenti eno mulimu abantu ababi, ne mu opposition mulimu abantu abaki ababi. Omuntu omu bw'akozesa woofiisi ye n'akola effujjo ku kitundu, tosobola kugeneralizinga nti abantu bonna abali mu gavumenti bonna baki babi. Omuntu omu bw'azza emisango n'akola effujjo ku kitundu, mumuwaabire mumutwale mu kkooti avunaanibwe ng'abantu abaki abalala.
ompulire. Ate ekirala mwe abatulaba mwenna mwewala ebyobufuzi by'obukyayi. Bano abaagala obbatemaganya amajambiya bali mu kuserena banywa buwayini ne wisiki, mwe ne mutemagana. Bo basiiba ku nnyonyi nga batambula bakungamu mmwe omuliro. So tuvumirira ne sekuvumirira omuntu yenna asiga ensigo z'obukyayi mu bannayuganda. Mu gavumenti eno emaze emyaka egigenda mu 40 mu buyinza. Of course mulimu abagifunyemu ne society emu. Wetwogera president wa Uganda mwenna mumanyi gyasibuka, si bwe kiri? Vice president mumanyi gyakola ki? Speaker mumanyi gyasibuka, deputy speaker mumanyi gyasibuka, prime minister mumanyi gyasibuka. Abo bonna bava mu region yemu, bava mu region ez'enjawulo. Ne ba ministers bava mu region ezaki ez'enjawulo. Ate ekirala, ensobi bw'ekolebwa e Kampala, lwaki omuntu ali e Kasaana, ali e Nakaseka, ali e Mubende, ali e Kyotera akisasulira? So mwenna bannayuganda mbakubiriza buli omu awagire kyakola ki kyayagala. Ekirala, temutiisatiisa bantu. Kino nkibagamba nti mbeegayiridde temukuma nsigo y'amawanga, kubanga twewasizzaamu. Mu Buganda muno temuliimu famire ng'abantu abagirimu bonna Baganda. Usual osanga nti omwana yafumbirwa omuntu ow'ebbali oba mutabani we yawasa omuntu omuki mulala. N'ekiyagana amawanga agatwepansa, mu Uganda eggwanga liririmu bapokoti be baasangibwa mu Uganda, agasigadde gonna gajja buki buzi. Kati bwe twogera waliwo abalitri abajja muki emyaka 10 from today oyinza obbasanga nabo ggwanga muki. Ate emyaka nga 10 emabega oba emyaka 2 Africa teyabawaliza abantu batambulanga be bakoze eki be basanze. Ebitundu ebimu mu Uganda byatemwa ku nsi eyitibwa Rwanda. Jjajjange teyaliyo nga babitematemamu. So tusobola ku victimizinga muntu olw'ethnic background ye. Ngenda bawe example endala. I think it was 1894. Benin conference eyo abazungu batuula mu Europe ne batema mu Africa. Wolo mukwano gwange ali Kisolo yanyumiza story yanshokinga nti abazungu bwe batema mu boundaries za Rwanda ne Uganda, amakage bagaleka Uganda, toilet ne bagireka e Rwanda. Nga baba yagala okweyamba asala n'agenda ku boda yawa ye Rwanda. Mumpuli muwulire konge y'abanyamulenge gye bali. Ekyo kitundu ky'abanyamulenge Goma kyali part of Rwanda. Abazungu ne batuula gye batuula e Germany ne bakiteeka ewa e Congo. So mbeegayiridde at every level tulwanyise ekintu ekyokusiga ensigo z'obukyayi ziri best kuki ku mawanga. Kubanga ffenna gye tuva wano mu Uganda tewaliyo tribe eri special tibabalimba. Nze Uganda yonna ngitambudde. Mu byalo yonna mmanyiyo, tewali kyalo ky'otuukamu nti noga kino kyanjawulo. Ffenna tuli bantu be bamu. Ne masomero mwe tusomedde. Kubanga teri asalawo ggwanga lye Katonda yakola ki. Singa olunsi waliwo opportunity twalijuziza forms n'ogamba nti lino kandivemu ngende muki mu ddala, ne Katonda yakola ki yasalawo. So mwenna bannayuganda abatuuliza n'abatulaba ku media houses zonna tukole ebyobufuzi, kubanga mwagale mugane politics azzeemu wa 2026. Temukkiriza bakyamuukiriza, kubanga oba n'abakyamuukiriza ebinaavaamu nze mbikola ki bimanyi. Naye tukubira omulanga ebitongole bya gavumenti, security agencies, mugetinge serious ku bino ebintu. Kubanga nze kisinga okunneeraliikiriza abaana abato abali ku social media, abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali below the age of 25, bo buli mukulembeze kyayogera balowooza kiki kituufu. Gwe bw'oba ondaba essaawa zino ng'omanyi nti gundi yakunyagako ettaka lyo, genda to the nearest police owaabe. Ensonga eyo security agencies zijja gipickinga up. Ndowooza kansooka ennyimirizaawo twetataininga ebibuuzo. Eyanza sebo amannya gange bampita Godfrey mwebaze, nkola ne Salt Media.
Sebe ekisooka twagala kumanya ekisooka oli mukulembeze okuva mu MK Movement. Eno message gy'otuwadde ogiwadde okuva ewa general gwoweereza obanga muna Uganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, simanyi oba waliwo omuntu yenna ava mu kitongole ekikuuma eddembe nga poliisi n'amagye, kubanga tubadde tusuubira balina okubaawo ng'oggyeko ffe bannamawulire okuba nti bwe tuli. Ensonga zino tubeeko nabo bye tubabuuza bwe bali oba tebaliiwo. Mwebale nnyo. Twanotifyinze poliisi tugenda kukola press conference wano. Situwabayise. Kubanga nze bwe ngenda ku CID headquarters n'empaabira omubaka ayitibwa Lutaaya. Bwe mpaaba ku CID headquarters ye supreme body ya intelligence organs mu police. So police twagitegeezezza ne twagisabye kola ki kubeerawo. Ombuuzizza nti ndi wano on his behalf. Ndi wano nga ndelegatingiddwa General Muhoozi Kainerugaba. Ompulira. Papa bw'atuula Vatican abeera ne bakadinaali abeera scattered all over the world. Akimanyi bulungi nti ndi wano, ensonga eno agimanyi bulungi. Owulira. Agimanyi bulungi nti tuli wano press conference okuvumirira ne sekuvumirira abantu abasiga ensigo ez'obukyayi best ku mawanga. Nze akugamba taata wange yafa 2019. Taata wange was a true African man. Yatuzaala abaana abasoba mu 30. Mu bakyala ab'enjawulo, mu Baganda, mu Basoga, mu Bagisu, mu Banyarwanda, mu Banyankole. Era nze emboozi ng'eno bw'etandika ne ku family church etulema okudiscussinga. Ompulira. So ffenna tuli bannayuganda wansi wa constitution yaki ya Uganda. Omunyarwanda Omunyankole ali mu byalo alunda ente ze amenyeka 24 hours. Lwaki omulifa alinga ku banene abali mu mawofiisi? An example nagiwa nnyo Rift ya Rwanda ne Uganda bwe yaliwo. Rift yaliwo yali between President Yoweri Museveni ne President Paul Kagame. Bannansi ya Rwanda ne bannayuganda bo tebalina buzibu nga bo nongo mutana guli mu bantu bameka babiri. Lwaki obutakwatagana ba President Paul Kagame ne President Yoweri Museveni nze nkisasulira ye point gyengezaako okulaga. Ne wabeerawo okusosola okuliwo ne wawe kuli. Lwaki omukiga ali mu kwetika emigugu mu wino okimuyingizaamu? Ompulidde. Ate kino kankikubulire mu Uganda nze nejja muyita tribalism ngira bantu no mu Uganda mulimu nepotism. Muti mubyawula. Bw'ogenda mu kitongole nga kikuulira omuntu letse ava ggulu osanga mubaawa. Bw'ogenda nga kikulira wa East osanga mubaawa. Gwoli munnamawulire banyina okunsinga. Mwawule nepotism ne tribalism byanjawulo nnyo. Nze nyina ebitongole byennyingiramu ne mbuuza kino ekitongole kyabaki. Ng'akikulira ina area mwakola ki? Mwava. Kati waliwo ekitongole ekipya kyakafuna obukulembeze ne bw'okiyingiramu oyinza okwewuunya. Okitegeera? Kati nze bwo victimizing abavandimwe. Nze nga sikola mu gavumenti. Ngamba olimba. So ye point gyengezaako okugamba. But ensi bw'etabuuka oweruweero oyinza obutatuuka matugga. Ompulira. Ow'ekireko oyinza obutatuuka mukono. Ow'entebe oyinza obutatuuka kibuye. Ow'ekyengero oyinza obutatuuka mitiyana. So kyetutaagala kulaba ye Uganda okugenda e Sudan nga bweri e Libya nga bweri e Syria ne mu nsi endala. Neyanziza nnyo ow'ekitiibwa Frank Gashumba. Amanya Kahirwa David Kikusa Luweero District. Mpozi nze ku nsonga y'obusosoze twengenda okuteeka essira. Omukulu pulezidenti wa NUP Muzeeyi Museveni buli nnaku asiiba atugamba nti akkiririza mu busosoze sitaani yennyini. Kati essaawa ya leero mu Luweero gye basimbye essira ly'obusosoze. Tugenda kusaba ekikwatako bonna okuviira ddala ku bitongole ebya waggulu batuyambe nti sitaani tateekeddwa kubeera mu bantu kubanga sitaani virus omubi ennyo. Omukulu singa message eno egenda maaso nga tekwatiddwako
okulaba nga balina engeri gye basobola okugitwalamu mu kisajja kikulu era kikagenda kubeera kufuukira ddala akatwa eri bannayuganda